enzannya ya katumulageko eyinza okunnyika eggwanga lino mu nnyanga. Omukulembeze atuula ku mmeeza gye bayita abantu kubanga akuryetingibwa bantu, ne mu ofiisi alina kuweereza bantu kubanga era yasindikibwawo bantu. Naye omuntu buli lwalibeera nga takyali first priority ku bukulembeze obulina okumukulembera, nga waliwo amapeesa agalina okusalawo muwoono muwooli, wallahi eggwanga libeera ligenda kwennyeka mu nnyanga. Enkola ya katumulageko nandirowoozezza teyalyetaagisizza senga mubadde mulowooza ku bantu, kubanga enzannya ezannyibwa mu kiseera kino efuuse ya katumufiirize. Bakama baffe abatutwala ku ludda olwo, gwe mulowooza gwe mufiiriza si gwe mufiiriza. Nze omulonzi nze gwe muba mufiiriza, kuba nze omulonzi nze nagamba oyo nti ono gwe njagala, oyo teyakeera bukeezi n'agamba nti ndeese ono, naye olw'okuba abantu gwe baamusaba ng'ate n'obuweereza bwe ku kifo kye yasooka okuweebwa oba buvunaanyizibwa bwe yasooka okuweebwa bubadde bukkaatiriza. Mukulu wange Matiya Mulumba wa Lukagga, olumbe baluyita eyaabwe. Walukagga okimanyi nti ekikugoba si bitabo. Bannange teri atakimanyi nti ekigoba Walukagga si bitabo, kubanga tewaliyo agenda kulima nga talina nkumbi. Ebitabo y'enkumbi ya munnabyabufuzi, newankubadde abantu batera okubeera abeerabize, naye simuwulirangako eyeerabira okutuuka ku levo ey'okuba ng'agenda mu nnimiro ng'ate enkumbi agyerabidde waka. Mu bufunze ekigoba Walukagga si bitabo, naye waliwo abamu abayagala ozannya mu nzannya ey'akatumulageko nga tebafudde ku bantu, kye baagala ne kye baagaza gwe baagala, nga bo balina gwe baagaliza olw'ebiruubirirwa byabwe. Mukulu wange Matiya Mulumba wa Lukagga, nkakasa wali oyitiddwako abantu abamu ne bakugamba nti embuga yeekuyise, naye nga bakugamba oveemu. Era bwe muba mujjukira omukulu Medad Lubega Sseggona yavaayo n'akola statement confidently mu bantu babasatu be yali akuŋŋaanyizza ate nga yali laale nti nze muwa amagezi, wakyaliwo omukisa ogubivaamu. Confidently naye nga gwagamba wakyaliwo omukisa ogubivaamu, akuŋŋaanya nkumuliitu y'abantu. It's like yeekolera kikomiko okugenda okugamba Sudiru Lupaleria ku bikwatagana ne Sseeti, naye ng'ate alinga ye mugagga ku Sudiru Lupaleria. Kakati awo Sudiru Lupaleria alina kusooka kwebuuza ki ekisigula ennyana eno. Kirabika kiva mu kibeere. Statement omukulu Sseggona gye yakola ekulaga nti byonna ebigenze mu maaso. Waliwo amaanyi ag'enjawulo agasukka ku kkooti, agasukka ku Electoral Commission, agasukka ku busobozi bw'ebitabo ebya mukulu wange Mathias Mulumba wa Lukagga. Mulumba wa Lukagga bwe yayitibwa abantu ssekinnoomu nga beerimbise mu kifaananyi ky'embuga, owa Lukagga ayina ttooki asobola okulaba nti guno musego ogujjidde mu ddiba ly'endiga. Weewaawo bino by'oŋŋamba ogamba bivudde embuga, naye ate nze ndaba nga bigambo byo, kubanga embuga mmanyiiyo n'enkola zaayo, kubanga ndi omu ku basiime baayo. Bwe baayita Walukagga baamugamba oli mwana wa wano, tutambudde naawe, lwaki okozesebwa ensobi omuntu omo? Lwaki totuwuliriza n'ovaamu omuntu waffe n'asigalamu? Kubanga embuga yeegambye
Walukagga omukalabakalaba yakiraba nti bano bantu ssekinnoomu beenoonyeza byabwe. Kubanga n'ebiseera ebisinga awo bannaffe we batuula ne bagamba embuga egambye, oyinza okwesanga ng'embuga tekyalinawo maanyi, naye nga byonna ebikolebwawo bikolebwa mu linnya lya mbuga. Walukagga n'agenda n'atandika okusaggula akalulu kubanga abantu baali bamugambye nti twagala ggwe. Teweerabira nti Walukagga teyajja mu kifo kino lwa kwenoonyeza bibye, wabula Walukagga yajja mu kifo ekyo lwa kusaba kw'abantu. Walukagga amaanyi g'abantu gaamusinga amaanyi, omutima gw'eggwanga gwamusinga amaanyi, obuweereza bw'eggwanga bwamusinga amaanyi, n'amanya nti bwe nvaamu ŋŋenda kuba ndiddemu abantu olukwe. Era kisoboka okugambibwa nti nalidde. Mathias Mulumba Walukagga n'asigalamu. Abatuula awo olw'okuba bawuliziganya bulungi neeyeeyita ow'oku ntikko, wallahi baakubye kasimu. Tuggirewo ono tujja kukuwa kino, tukubire ono tujja kukuwa kino. Era y'ensonga lwaki bw'owuliriza ebigambo bya mwami Sseggona Katuutu ako, Katuuti kwe yali, wallahi yali confident ng'alina amaanyi ga waggulu. It's like omusirikale okukinaggukira naye olw'okuba alinamu amaanyi g'omukiwato, ntegeeza akabundu akato ka pisto. Ye Sseggona bwe yali. Sseggona essimu eyajjeyo Walukagga, si bitabo bye byajjeyo Walukagga. Wali we mulimba we mulaga ensi nti mwewo abantu abaali kulemberereddwawo ne baba nga tebakyali bannannyini awo, weewaakuba essimu wakati mu ndagaano ze baakola n'ow'okuntikko Museveni. Bw'okola bw'oti tukuwa kino. Tetwategedde kiki mugenda okuwa Museveni mu kuggyawo Walukagga. Mu mbeera ya mpankuwe kye saategedde mwe mwawaddeyo ki okubaggyirawo, mmwe kye mulowooza nti kye kizibu. Bannaffe ŋŋenda bagamba abakulembererawo we mutegedde, kaadi tezaagabibwa ku mukwano gwa gundi, kaadi tezaagabibwa ku kisa, kaadi tezaagabibwa nti kuba abagundi, kaadi zaava ku gurawundi. Era obukulembeze bwa National Unity Platform n'akakiiko k'ebyokulonda baakubirizanga abantu abaagala kaadi za National Unity Platform okudda ku gurawundi. Abantu nga be balina okusaba obukulembeze bwa National Unity Platform nti twagala ono, so obukulembeze bwa National Unity Platform okubagamba nti tulonze ono oba tubaweereza ono. Abantu be baweerereza National Unity Platform, si National Unity Platform ye yaweerereza abantu. Kakati eyo enzannya gye muzannya katukalageko omukulu oba obukulembeze bwa National Unity Platform n'akakiiko k'ebyokulonda katambulira nnyo ku bantu baagala ki. Kubanga abantu be bakola National Unity Platform, so si National Unity Platform kukola bantu. Kati tewaliiwo ngeri yonna National Unity Platform gye yayinza kuzannya olw'ebigendererwa by'abantu ssekinnoomu eve ku ddaame eri abantu. Ekisooka tuli mu kunoonya buyinza, naye nga tubunoonya mu kulaga abantu nti tugenda kubeera baweereza bammwe, mu kulaga abantu nti ffe tugenda kubeera baddu bammwe. Toyinza ku disappointing abantu wakati mu campaign ate b'olina okuddamu. Obasabe balonde abakkaadiyo, era obasabe balonde n'omuntu n'omukulembezeewo ku kyentebe y'eggwanga.
ate bewanyoomola edda. Abakugamba twagala Walukagga naye abantu Ssekinoomu ne bagamba ffe twagala ono. Mujja ne mufunamu ekirowoozo nti munyoomwa. Mujja ne mufunamu ekirowoozo nti munyoomebwa oba mwanyoomebwa omwana. Ekisooka kya byonna omwana naye yasunsulwa busunsulwa mu Electoral Commission y'ekibiina. Omwana talina maanyi mu kibiina gagamba nti njagala ono. Bannanga abantu be balina amaanyi mu kibiina agagamba nti twagala ono. Okuleetebwa kwa Walukagga n'okugwa kwa Sseggona tekiriimu mukono gwa muntu Ssekinoomu oba kakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform. Abantu be bagamba nti twagala Walukagga, kubanga ne bw'oteeka ku minzaani Walukagga abadde ku bwa mmeeya ekisanja kimu, ne wallahi byakoze abikoze. Kakati ate omuteeketeeke yabaddeyo emyaka 15 naye ng'abantu bamufuma. Wakati mu kuteekateeka abakulembeze mubakubirize bategeere abantu, kuba mubateekerateekera bantu. Abakulembeze temubeeteekerateekera, abakulembeze mubateekerateekera baki? Bantu. Abakulembeze tebaagala kudda mu bantu olwa tayito ze mwabambaza ezibalowoozesa nti bw'oyambala tayito eyo n'ennyanja osobola ogiyitako nga tolina lyato, n'omuliro osobola okguyitamu nga gutintimuka ng'otambuza bigere. Nga bw'obeera omusumba naye n'osigala ng'oli kitonde era oli muntu, ne bw'obeera ng'omuteeketeeke sooka okkirize nti oli kitonde era oli muntu, era bw'ogenda okukoparatinga nabo tebalinga ggoba tebalina ddiba eryo gwe mwoyagala ate okubafutyankira. Meaning bajja kunoonya abategeera ate abakinaggukire nakutuuka kubategeeza nga bamusabyeyo ambulance, kubanga opposition meaning busizo alternative government olina okubeera pipe mwe tussiza. Omubaka wakati awo woogambira nti nze sinze nina okugula ambulance, nina kugibateeseza kugifuna. Kati bwe mba nnakutuma ogiteeseza ogwasooka ogwokusatu siyinza kukutuma gwakuna era ogiteeseze ng'ate tennajja. Kikyentegeeza beera obusizo. Owa opposition beera obusizo. Abantu we bakkaabira ebizibu byabwe tobagamba eyababba yeeyanziba, kubanga ekyaba kyaya Museveni butabatuukako. Beera obusizo. Ekituufu kiri nti Medard Lubega Sseggona tewali busizo. Honorable Mathias Mulumba Walukagga abadde musizo ku bwa mmeeya. Omanyi tewaliyo mugagga agenda kusuubula ngana naawe asooka akwesigisa ssente nnyingi buwumbi na buwumbi. Obusuubuzi butandika n'ekitono, nti obwesigwa obutono bwe buyita ekinene. Matiya Mulumba Walukagga bwe yaweebwa obwesigwa obutono, abantu baalabye nga basobola omuwa obwesigwa obunene. Kuba yaweebwa obwesigwa obunene olw'okuba yali avudde gye twesiga, wallahi yatudisappointinga. Meaning nti okujjira obujjizi mu kifaananyi ekyo ku mulembe guno, ekyo kyokka tekikyamala. Emmotoka etambuzibwa kisumuluzo n'amafuta na yingini. Ekimu ku byo we bitabaako tegenda kusimbula. Bw'omala okweyita omuteeketeeke baakuteekerateekera ki? Ebisaanyizo ebirala ebirina okufuula omukulembeze obirina, oba ggwe wafuna bufunyi kya buteeketeeke n'olowooza nti ke kaliba akagenda okukutambuzanga ne ku nnyanja. So singa abakulembeze bano ewabeewa omukisa mu kisanja kya myaka 5 nammwe mubakubirizanga, naye obwanga mubuteeka wakati mu kuweereza mmwe mwekka ne mwerabira abantu
abakulembeze ne muserekitinga abanaawuliriza mmwe mwekka ne mutaserekitinga abakulembeze banaawulira abantu. Era y'ensonga lwaki lunaku lumu ow'embuga yakola statement n'ogamba nti gwe kasita obeera ng'omanyi emiganyulo gya Buganda, gwe kasita obeera ng'omanyi Buganda byeyagala, Buganda kasita obwange owaluwalo lwange, kasita owange owa Namulondo ekitiibwa, ebyatusobola otambula ffenna ne bw'oba wa NRM. Ow'ekitiibwa Katikkiro ekisookera ddala mu byonna njagala okukutegeezaako okufukamira ky'ekintu ekyangu. Kufukamira nga nnina kye nnoonya ky'ekintu ekyangu. Era abajja okubafukaamirira bajja kubeera bangi. Naye obuzibu obuli bategeera abantu ba Buganda. Haruna Kasola azze ategeera embuga bannaye agiwa ekitiibwa naye nga yali akutteko akazindaalo. N'agamba yenna nneekiikamu eyiye basime amaanyi ng'alina naye ng'ebyo tabyogerera Busoga, tabyogerera Bugisu, tabyogerera Kweni, tabyogerera mu Balaŋŋo, abyogerera mu Buganda. Meaning n'abantu bawooninga bantu ba Buganda. Kakati nekifaanana nti interest zo entono zisobola okukuleetesa omutemu ajoonyesa abantu ba Buganda. N'olekawo omuntu ategeera abantu aba Buganda. Oyinza okugenda n'akufukaamiridde ategeera Buganda, naye ate ono akufukaamiridde munne we bafaananya akasaati Saamu Mayanja asiiba abonyaabonyaawo nga nennyinimu yamuleebula n'amutwala mu kkooti. Good cop, bad cop. Abantu abo gye bali mu kubazannya. Bakusindikira Kasolo alage butya bwakwagala. Walinga eggulo ku leediyo baasindisewo Saamu Mayanja oba mu lukuŋŋaana baasindisewo Saamu Mayanja nga kuliko n'abamawulire naye ng'asiga nsigo yakuleebuulanga Namulondo. Abo si be bantu bammwe. Be mulowooza nti bafukamira awo, be mulowooza nti babategeera awo, abantu ba Buganda tebabategeera. Mu bimu ku priorities za Buganda, bantu ba Buganda. Mu bimu ku priorities za Buganda, bantu ba Buganda. Abantu ba Buganda be bakola Buganda era be bakuuma Buganda. Y'ensonga lwaki naawe we waazindibwa mu Gwenkaaga mu mukaaga olw'okuba abantu ba Buganda baasigalawo twasobola okuddamu ne tweddizaawo wadde nga wadda wa bitundu. Meaning nti abantu ba Buganda we babaawo nga bano tebabasse, naawe wennyini wabeera weewali. Naye abantu ba Buganda we bavaawo ng'awo weewali, naawe wennyini tobeera na garanti oba lwe banaakuzinda olina anaataasa. Kwe kusaba tutandike okulowoozaako ku bantu. Omukulembeze oba obukulembeze butuula ku mmeeza gye bayita abantu. Bannange kaadi teyagabibwa mu mbeera ya kambalageko. Kaadi yagabibwa kusinziira ku ground. Era omuntu yenna at least waali emulugunyiza ku kaadi na kuba ekijja Walukagga lutalo lwa kaadi naye se ya Walukagga. Kubanga Walukagga bwe yakwasibwa ekitono abantu baasalawo bamuwe ebingi olw'obwesigwa. Waliwo omuyimbi bamuyita Kirwana, mukulu wange nno yeddira Njovu, yagamba obadde mwesigwa mu bitono kakukwase bingi. Kakati Walukagga mu kifo ekyo ekitono mwabeeredde omwesigwa abantu baasalawo bamukwase ebingi. Mpe ensonga nga ddala ogamba nti kaadi ya National Unity Platform y'abantu eyali eyinza okuba nga si Walukagga yalina okufuna kaadi nga Sseggona yalina okugifuna bw'ebanga ddala National Unity Platform y'abantu. Mbuulira Sseggona we yali ayita Walukagga okufuna kaadi nga Sseggona mu bwa meeya
bye yakola magero nga myaka 15 olinamu ne statement ey'amawano eyakubba yeyanziba oba eyababba yeyanziba. Kakati bakama baffe abatuulaawo musooke muyige ekintu kimu nga bwe mugaa nti bw'okola kino wano obeera owe mudde. Okimanyi mu byobufuzi bw'okinaggukira omulonzi obeera owe mudde. Nga bwe mugamba nti omuntu bw'anaatuukanga wano tamale mirundi n'asala layini eno ne bwalifa tetuli mwogerako. Omanyi layini ezisalibwa mu bantu? Omanyi layini ezisalibwa mu bantu? Nti gwoyita omuteeketeeke yasala layini mu bantu era n'afaanana abawemudde. Abantu baali tebayinza kuzzaayo abawemudde ate era teweerabira nti ne National Unity Platform mu kunoonya obuwanguzi tegenda kuwa kaadi waayo munafu ataagiwangulire, kubanga nabagamba kaadi ya National Unity Platform si yeewanguza, wabula kaadi ya National Unity Platform gwe kandidenti waayo babayala waayo ye gwagiwanguza. Seggona ku statement eyo n'obuwemu bwe yakola, ekibuuzo kiri kimu, yali asobola okuwanguza kaadi ya National Unity Platform? Kaadi teyalondebwa mu mbeera ya kweragako, kuba n'omuwera kiraba ku sayidi y'abantu nga tuli maanyi g'abantu ani yali asaana kaadi. Kati mu bye muzannya byonna temuzannya mu mbeera ya katumulageko. Mulekeraawo okuzannya mu mbeera y'ono omwana katumulageko. Mulowooze kuffa abantu abaali basiimye Walukagga. Mulowoozengako ku balonzi abaali basiimye Walukagga, kuba omukulembeze akulembera bantu ate era akulembezebwa bantu ne bagaggwa abaakulembera. Buli lw'okyuka emabega okutunula ku b'okulembera walina okubeerawo enkolagana, kubanga kyangu nnyo kusikayo. Ate ne tulowooza nti ono owookusatu mu layini yagenda okukulembera. Kyangu nnyo kusikayo ne tugamba n'oli twalonda mulenda akulembere. Kaakati tusobola okulondayo omulala mu layini tumugamba genda mu kifo kyawa ky'emmaaso. Naye akabonero akalaga nti gwe obadde otukozesanga bukozesa gwe kubeera nga ye gwe akulembedde layini eno, lwe lunaku lwe bagamba va mu kifo ky'omu maaso oddeko emabega, gwe n'osalawo okudda emabbali ga layini. Kitegeeza bulijjo ffe otukozesa bukozesa. Kitegeeza tolina ffe kutuyamba, wabula tulinaawe ffe kukuyamba. Gwate bwe wafiirwa naziika, lwaki nze bwe nfiirwa gwe toyagala kuziika? Bwe wakulembezebwa twajja, lwaki omulala bw'akulembezebwa ogamba nti nze nzize ebbali onaabeera mulungi omu? Mu layini eyo yonna bw'otunula n'ogyetegereza ye gwe asingamu okutegeera. Bw'oba owulira nga gwe asingamu okutegeera, meaning ne bw'ogatta emitwe gy'abano gyonna ogisinga okutegeera, era bw'oba owulira nti gwe agisinga okutegeera oba mu kifo kikyamu. Obeera mu kifo kikyamu, noonya w'olina okugenda w'onaanyumiza emboozi ezifiitinga w'oli. Waliwo omugagga lwayogera ekintu mu bantu nga ye kya bulijjo gyali okusinziira gy'awangale bano atuduulidde. Kubanga olemeddwa okusooka okumanya embeera yaawo w'okola ki w'oli. Kati bw'oba okulembera basiru nga ne bw'ogatta emitwe gyabwe tosobola kujjamu sseggona, wallahi ya Mungu oli mu kifo kikyamu, awo si olina okukulembera. Abantu bakulemberwa mu nkulembera ebasobozesa okubanga basobola okukola replacement anytime. Otherwise yemu ku nsonga lwaki basinye Museveni kulowooza nti yeye Uganda tewaliiwo mulala asobola kukulembera Uganda, kyokka nga atojja tuuka ofe Uganda esigalewo gwe ng'ovuddewo. Kale bw'oba mukulembeze mugezi ng'obadde mu basiru inspirinze bameka b'owadde notice zo
ne notisi bw'oba wazikweka kitegeeza toli wa mugaso eri kitundu, kubanga kyewalisinza obbakolera kwe kubateekerateekera abakulembeze abalidda mu bigere byo ng'ovuddewo ggwe kagezi mu nnyo ng'omaze okukitegeera nti sizikawo, meaning replacement yange nze nnina okugiwumba oba okugiteekateeka myaka 15 tonnawumba replacement yo over 15 years. Omulimu ogwali badde gusookerwako ne wali badde tokoze ekitoteesezza n'ebirala. At least kuzimbayo omukulembeze ng'azimba nti enkyofa enkyogenda, kubanga Busiro East eba nnene nnyo okusinga nga Uganda bweri ennene nnyo okusinga Museveni. Kaakati kyogamba bw'otaddayo yo Busiro efudde, bw'otayingira ssetteeserezo Busiro ogenze nayo okakasa. Tuleme kugejja kufuukanga constituencies, kufuukanga institutions, kufuukanga ggwanga abantu bemulabanga abanafu, bemulabanga abatalina kwesalirawo ku bukulembeze bwina kubatwala aba abantu ate be bakola obukulembeze. Era obukulembeze bubanga buzze kuweereza bo ne bagamba tukooye, olina okubawuliriza kubanga tosobola kukulembera bootakwataganya nabo ndowooza. Omwaka gwali gwa 2016 ne bannange Bungereza yava dda mu EU naye protocol era zikyabakuumiddemu almost bakyagirimu. Kaakati eyali Ssaabaminisita ebiseera ebyo nsuubira yali David Cameron wemba siwubisiddwa. Yali tayagala kuva mu EU, abatuuze nga bagamba ffe tugikooye. Yawalirizibwa okulekulira. Toyinza kukulembera abantu bwe mutagatta ndowooza. Seggona, toyinza kukulembera abantu bwe mutagatta ndowooza. Gwe muntegeerayo bw'oba owulira nti gwe asaanidde okubeeraawo wekka naye nga abantu bagatukooye, wallahi toyinza kukulembera abantu nga temukyazigatta. Ebirowoozo byabwe biba birala nnyo ku bibyo. Gweomukulembeze wa baweemu omukisa beekulemberemu, baweemu omukisa beekulemberemu. Naawe wooli waliwo gwe wajjayo, gwe ki ekikulowoozesa nti awo wooli ye gwe asembyeyo. Kyabulabe nnyo okwetuuma constituency oba okwetuuma ekifo. Ekibonyaabonya Lukwago takyasobola kubeera bweru wa linnya Lord Mayor, kubanga kati obwa Lord Mayor bwamwambala bw'oyogera ku Lord Mayor oba olaba Lukwago. Lukwago ebyasinga okutya kwe kuddamu okumuyita Lukwago oba Honorable Lukwago. Nga bw'oyogera ku Lord Mayor waliwo awo omulala gw'oba okola ki gwotegeeza. Ng'era Museveni bwe yayambala entebe y'eggwanga n'abaana abato ne batuuka ogituuma obwa Museveni nga balowooza ttayito terikyali linnya lye, ne Bobi yeesimbyewo ku bwa Museveni. Ng'era Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'ataagala kuyitibwa Katikkiro eyawummula. Antumira abali bangaya bakimanye nti nezikookolima osusse emmwanyi kooti temunzija ebigambo.